St. Kizito Parish yatandika mu mwaka gw'2022 era nga yagitandika bwana mukulu yasooka ye Father Joseph Nkeera. Omwaka ogujja tugenda okukuza emyaka 25 nga twebaza Omukama olw'ebirungi byatuwadde. Naye nga tetunakuza myaka egyo 25 tulina bye tuteeseteese mu mwaka ogukulembera Silver Jubilee. Abantu ba Katonda okubafuula abatukuvu abatuukirivu nga tubawa amasakalamentu naddala batisimu, nga tubawa amasakalamentu eri amatrimunio, nga tulamaga ate nga tukkirira ne ku bubondo wansi okubawa misa ate n'okulaba nga bafuna essakalamentu lya penitensia eribatagabaganya ne Katonda waabwe. Parish eno gyemaze abantu baganyuddwamu nnyo naddala ku by'omwoyo. Abantu bazze ne beetaba mu misa, abantu tubasembereza ebitambiro by'emmisa n'amasakalamentu okuviira ddala mu bubondo. Ekyokubiri, tulina eddwaliro lyaffe Kibiri Clinic, ate Kibiri Clinic eryo nga litwalibwa Lubaga Hospital, eddwaliro eryo. Era bw'obeera ozze wano mu Kibiri oba ozze mu Lubaga Hospital. Tulina amasomero, Kereziya erina amasomero. Awo nno abakristu baffe ab'ekitundu n'abatali bakristu bonna basobodde okugabana okuganyulwa mu nkola eyo. Twagala okuleka omukululo, ng'omukululo guno gwe twagala okuleka ye Parish Gardens. Era tuli mu kaweefube wa kusonda ssente ng'ennaku z'omwezi 17 abooluganda mwenna mbayita mujje mutweyungeko ku ssaawa 9 nga tusonda ssente zigenda okutuyamba okuleka omukululo. Omukululo mwe tunalabira ekisa kya Katonda kyatugiridde emyaka gino 25. Awo nno n'ekitundu kyaffe kisobole okuganyulwamu ku birungi Omukama byatukoledde.